kano akabbingwa omukyalo yasookera ddala okukawangula mu mwaka gwa 2005 naye yakola emirimu mingi nnyo mu byafaayo bya ttiimu eya Vipers okuva eri nga bakyagiyita bunnamwaya n'okujja okukuba ejje mu kibinja ky'ababinywera mu 2006 kati emyaka 20 malamba Vipers yemaze mu kibinja ky'ababinywera n'ebikopo byewanguliddemu n'ettutumu lyefunye ne profile kakati engeri gyegezeemu mu butuufu Mama Yang aba alina okujjukirwa family ya Vipers mu ngeri y'enjawulo. Kale n'omukolo ogwo nagwo gugenda kukolebwa ekijja kya Mama Yang kikolebwe kisobole okujjayo ekitiibwa ekya Vipers n'enteekateeka zaayo. N'olwekyo mwenna bannamupiira musingo mwetegeke abawagizi ba Vipers bagenda kujjaeyo. Abanaabeereyo nga mwagala okwegatta ku Vipers kuba kakati bw'otunuulira Vipers engeri gyezimbiddwamu mu butuufu erina okubeera attractive eri abawagizi. Omanyi ebintu by'abawagizi byakwewaana. Gwe kasi toteekawo ekyokwewaana omuwagizi oba omumazi. Ttiimu ewangula ebikopo era bwe bagenda mu bukuukuulu oba mu bunnamwayo mu munda yebaga munnefe ebikopo tuwangula bwe tweddiza ate mmwe bannaffe eyo. Ekyo kyekyokulya n'ekyokunywa ky'abawagizi bikopo. Ekyokubiri ttiimu erina ekisaawe. Bw'obanga tobadde mu Uganda ng'ogendera ku ttiimu ziri ez'abazungu ttiimu okubeera n'ekisaawe bya bulijjo naye omala kujja mu Uganda n'olyoka otunula ttiimu ezisinga n'eziweebwa ekitiibwa zipangisa bupangisa ne ttiimu nga Maroons lwakuba yo Maroons tekyawangula bikopo okuva lwe baawangula ekyasooka mu 68 ne bakiddamu 69 tebaddangamu kuwangula kikopo kya liigi. Ne Simba yennyini bye yatutuusaako mu 1972 ettiimu yasookera ddala okutuuka ku luzannya olw'akamalirizo olwa klabu empanguzi eza CAF 1972 Hafya Konakry ne bakubirayo goolo 7-4 omugatte naye nabo tebalina kisaawe. Villa eyatuuka ku final za Continental Championships back to back 9-1 neddayo 9-2 nesooka n'okutunda omuzannyi obuwanana bw'ensimbi mu Majidu Musisinga bamutunda mu Europe tebalina kisaawe. Ttiimu endala za bitongole ebya gavumenti URA police ebyo byonna bitongole bya gavumenti nate ebigundiivu tebirina bisaawe. KCCA nannyini ttaka lyonna mu Kampala baakatandika jjuzi okuzimba ku kisaawe era n'ekisaawe kyabwe tekinnaba kuggwa. N'olwekyo bw'owulira klabu ng'erina ekisaawe mu Uganda nga kikkirizibwa ne mu mateeka aga CAF eyo ttiimu teba ya bulijjo. Kati eyo peegi yakubiri esuukunda omuwagizi okwegatta ku Vipers. Peegi ey'okusatu ye squad. Mu butuufu squad omanyi ebyo nabyo abawagizi babyewaaniramu. Emabegako eri zino ttiimu ze tumanyidde eza VEC, Villa, Express ne KCC nga ssebo olunaku olw'okulangirira abazannyi abapya ebeera nkuuka yennyini ebidongo ne bivuga. KCC yayinako yali yafuula club house yaayo ng'eri awo wano nga ku William Street awo baali bakuŋŋaanira awo ssebo ng'omukolo gw'okulaga naye nga olw'okuba amawulire tegaatambulanga nnyo sipiidi ng'ag'omulembe guno amawulire aga transfers nga bambi abawagizi abamu bibayitako ne batamanya nti club yafunye gundi ne gundi. Kaakati kw'ogwo omukolo abawagizi bava ebule n'ebweya okujja okulaba ku bapya. Kati ebibadde eri mu luvuvumo baalese n'ogundi okumujja mu Villa baaleseyo babiri bebajje mu Express waliwo obwana busatu bebajja mu Nairo kwegamba ebyo ebibozibozi byonna bikoma wali. Ogumu ku mikolo ogwo naguliko kuba naliko omusambi wa KCC omuto waliwo bwe baayitanga ba supporting players yandibadde nga ttiimu ento nga mubajje abazannyi ne babakubisa mu ttiimu enkulu naye nga bituuka ku tutrainingira wamu. Kaakati ku mukolo ogwo naguliko ng'omu ku basambi naye nga owekitiibwa Jaberi Bidandisali nga yajja kugamba nga yabeera omugenyi omukulu ku mukolo ogwo kubanga ye yalinga patron owa ttiimu by the time nze we nabeegattirako naye nga baali balina oluyimba lwe baakubanga. Oluyimba luno kirabika mukulu Kulisi Lubuge yalugjamu muno. Oluyimba lwali lwa Conrad Zikubu naye lulabika baalugjamu nga baluyita Yero Yero.
ng'oluyimba olwo bwe balukuba badijja ba KCC baali babimanyi bulungi nga kwe kubeeranga okuggulawo mu butongole omukolo. Kati omukolo ogwo nga minisita bw'amala okuggulawo amazina n'oluyimba olwo ng'omukolo guguddwa mu butongole nga banjula bazanyi ng'osooka owulira obugalo bwe buvuga obugalo obwo bwa kanso. So kaakati mbadde nkiwanga ekyokulabirako nti ebbugumu eryabeeranga mu transfers n'okwewaana okwabeeranga mu nkambi ez'abawagizi aba ttiimu ezitali zimu, bw'obanga squad y'amaanyi gy'oyagala, ekyo nakyo Vipers ekitiikinga nti nno squad yaabwe nzito, mulimu n'abazannyi abagwira. Eno abaabeeranga ebbali ng'amawulire teganatandika kutambula nga bwe gatambula ennaku zino, nga ne clubs tezirina n'ezo gundi oba media section etambuza amawulire. Bano bagundi bamukulu Magero byemuwulira bakola mu ttiimu ya KCC, bamukulu gundi mukulu Wasike mu ttiimu ya Vipers. Ebyo ebitongole byalinga tebiriiwo ebitambuza amangu amawulire. Kati ng'abantu bambi babeera eyo bali mu biboozibozi mu lugambo naki. Kati kwogwo omukolo nga kubanjulira. Naye nga wabeera baleeseyo n'akazungu, gundi yaleeseyo n'akawarabu, kwegamba nga biri mu biboozi. Naye bwe kibanga okuleeta aba professionals okuva ebweru wa Uganda, nakyo kirina engeri gyekisikamu abawagizi okuddeyo ne bavimba ne beewaanira ku bannaabwe. Kati ekyo nakyo Vipers ekikoze. Abazannyi abagwira mwebali bawera n'omupiira bagukuba bulungi. Takilayini eyo nayo nkulu nnyo, baleese omuzungu. Kati ekyo nakyo kwegamba omuntu olina okubaako ensonga eziwerako bw'obanga obadde tolina club gy'owagira, bw'oba tosobola kwegomba ttiimu nga Vipers ekifaananyi kyerimu. Ebikopo ebiwangula, squad nnungi, squad eri well motivated, towulirayo ebiboozi ebyo nti ate abazannyi myezi 6 babanja nti ate kaakati bano babawa binusu nti kwegamba ebyo byonna bimala okumaakuma omuwagizi okuwagira club eyo. Bino byonna ngezaako okubizingako nga mbiyingiza mu mukola abawagizi ba Vipers bwe bagenda okukola emitiyaana olunaku lw'enkya, nga mu mukolo ogwo bagenda nakuwandiisizaamu abawagizi. Akati gwe munnasinga ali eyo, lwaki towagira Vipers? Kiyinzika okuba nga eno wayinza okubawala, naye okuwagira club tekitegeeza necessarily kubeera weesimbye makanda. Yonna gy'oli owagirirayo. Ffe tubadde wano tugoberera omupiira nga club zino ennene KCC, Villa ne Express nga zirina n'amatabi ag'abawagizi okwetoloola Uganda yonna. Express bwebanga egezaako kola oba gyewandiise nga seasonal tour nga bagenda ne bazannyamu ku mipiira egy'omukwano okwetoloola Uganda yonna, naye nga ettabi lyabwe katugambe eryebusiya nga ligamba kasita abo bajja eno abo mubatulekere, tebiriiko kugamba nti ate club enoonya transport nti ate enoonya byeneerya bwate bikyaa. Era mwebyo ebitundu nga club webegenda okusambayo omupiira ogwa liigi, eryo ettabi ery'abawagizi baabwe libanga lyeribakyazizza ne libatambuza bwe babeera ab'okusula be bamanya engeri gye babasuzaamu be basasula n'ebyokulya na biki byonna. Kati nze akaseera akatono ke naliko mu KCC ng'abawagizi bava oba oli awo buli Friday, abawagizi abasuubuzi nga batuleetera emiti gya sabbuuni, sukaali, ebyo ebintu ebyo ebikozesebwa. Kati nga waliwo abawagizi ab'omu bizinga nga bayinza okuleeta empuuta eyenkana nga ntambi obunene n'obuwanvu, ate ne bajja professional, omusajja n'ajja n'ejjambiya ye n'ateekako ka eproni n'ateekako n'ekiti kwatemera. Kati omusambi amala okwambala wali engoye ze ng'amaze okukyusa training kits, ayambadde engoye ze eza bulijjo, oyitira wali nga bakwasa ekiveera kyo, omusajja atema olaba pa. So ekyokuba nti nno Vipers eri wano e Bunnamwaya oba wano bayita mu Kijapaani oba kale ekitende, tekigaana weggulu kugiwagira, tekigaana wessinga okugiwagira. So ogwo nagwo omukolo bagenda gukola abawagizi ba Vipers. Naye ate n'omukolo guno mukulu nnyo ogw'okuzza obujja ekijja kya Mama Yang ng'omu ku bakyala ababadde empagiruwaga mu klabu eyo kwali addala ebbanga. N'olwekyo omukolo ogwo mugujumbire bannasingo, nammwe abawagizi ba Vipers okuva eno temulina okugenda nga muwera engeri gye mugenda okusambayo omupiira, ate muyinza okutuukayo nga ne ttiimu tewera. Mukulu Yusuf Ziwa ye yampadde ensonga eno, naye mugitambuze bulungi
tujja kuwuliza ebinaabyo baddeyo essingo bwemunaba mugenzi olunaku olw'enkya. Kakati ate mmwe abagenda okuziika omugenzi Rafairo Ouma Bwire bagenda kumuziika naye lunaku lwa nkya mu bitundu by'emajanja eyo ebusya. Mukulu Kennedy Mutenya ntegeezezza nti nno mugenda kusasula $5,000. Eyo $5,000 kwe kuli okugenda n'okudda okujjako bino ebyokuyimiriramu enajjembe simanyi mbizinnya simanyi Jinja Road abeera Namawojjolo simanyi omuyimiriramu Namawojjolo ebyo mujja kwekolako naye ekyentambula okugenda n'okudda ng'osasula $5,000. Mukubeko ku ssimu mwongere okwebuuza entambula y'ebintu ebyo 077 38 84 25 oba 0759 8 27 33 mwebuuzeeko ku nteekateeka eyo n'emmotoka wezigenda okusimbula munasimbula budde ki bwabeerawo abeesobola muyinza okugenda leero ne musulayo kubanga okuzika kwa nkya ku Saturday ssaawa 10 kale n'enteekateeka ezo muzigoberere bulungi. Bwe maliriza ekiranga ekyo bannange abalangira n'abambejja abava mu Ssekabaka Ssuuna ow'olubereberye nga nze tulina okwabya olumbe lw'abalangira omulangira Ronald Senti n'omulangira Muyungwa Paul Ndawula. Ennyimba ezo tugenda kuzaabya mwezi ogwo ogujja nga 25 eri ewaffe Jjimbo mu Busiro. Bw'obanga omanyi nti nno ova mu Ssekabaka Ssuuna ow'olubereberye nga nze ennyimba ezo zitukakatako tubeereyo mu bungi ddala tukole buli omu ekyetaagisa okulaba nga ennyimba ez'abagenzi abo nga nazo zaabisibwa. Akati bwe nvaawo La Liga negenda kutandika eno weekend. Bungereza temugenda mu Community Shield mbwate ze match ezijjako akawuwo. La Liga bo bagenda kuba era okutandika n'olunaku lw'enkya Deportivo Alaves egenda kuzanya Getafe, Sevilla ezanye Rayo Vallecano, Racing Santander egenda kuzanya Villarreal, ku Sunday Espanyol ezanye Levante, Deportivo La Coruña egenda kuzanya Elche ku Monday, Atletico Madrid ejja kulabikako ku Lwakusatu, Sabiti ejja nga bazanya Malaga. Ekyo gy'emipiira egigenda okubeerayo mu weekend eno La Liga ng'eggiwako akawuwo match day 1 ku matches 38 lwakuba Spain eno nabo ebintu bino ebya marketing ng'ebya ligi y'Ebungereza byabalema kubanga era ekikola ligi ye Spain kumpi Real Madrid na Barcelona nawe banga etandika n'akatiimu nga ka Elche oba Racing Santander eyo osanga naffe abalabira eno mu bibanda ogenda okulaba nga omupiira bagutimbye era akati ow'ekibanda atimba atya Deportivo Alaves ekyaza Getafe. Arsenal yino egenda kuzanya timu ya Manchester City okwosa enkya ku Sunday ssaawa 11 mu Community Shield era nga ye tournament ye match erangirira mu butongole nti Premier League y'Ebungereza egenda kutandika mu Sabbiiti eddako. Omupiira gwa ssaawa 11 ku lunaku olwa Sunday. Ttiimu zino zibadde mu kwegezaamu newankubadde nga babadde okusomooza okw'enjawulo okwokuba nti nno abazannyi baazo babadde bakyalimu ekikoowukoowu ekyokuva mu FIFA World Cup ate nga ttiimu naddala ezo ezabaddemu abazannyi abatuusiza ttiimu zaabwe ez'eggwanga waakiri mu knockout stages eri waggulu okuva ku quarter final okudda eri waggulu abavubuka abo babadde bakyawummuddemu naye batandise okulabikako mugundi batandise okulabikako mu training ne matches ezimu bagira ne bakubamu. Kizibu kati okwetantala okugamba nti bano bajja kuba bano tebaakube naye waakiri waliwo ababaddewo boolowooza nti ttiimu zino zombi zijja kutandikirako. Arsenal ebadde yakamala okugwa amaliri ne Como nga maaki yaabwe yasembyeyo bagudde maliri ga goolo 1-1. Mabegakaawo Borussia Dortmund yabadde yakabakuba goolo zabadde 3-2 kikyayonoonye n'akabaga aka okwaniriza Bruno Guimaraes mu butongole nti yeegasse ku ttiimu ya Arsenal kubanga yensonga eyasoose okukolebwa obugalo ne buvuga enduulu n'evuga
naye ate match eyamwaniriza ate babasabudde busabuzi wadde ye teyasambye, naye ate badde bakabakuba ezo 3-2 awaka. Real Betis etendekebwa Engineer Manuel Pellegrini Ripamonti yali yakabookya goolo 3-1, naye nga emipiira gyabwe gyasooka ebiri gyo baali bagiwangudde. Waliwo gwe bazannyira mu close doors nti batakkiriza bannamawulire nga bazanya MK Dons bali bagisabule goolo zaali 3 ku bwereere, ne bakubayaawo ne Girona goolo 4-1 maaki yaabwe yasooka nga bagenze mu nkambi gye bakuba Spain. Awo we bakomye okulabikako nga bawangula. Emipiira gino egyasembyeyo 3 babakubyeko 2 ne bagwako amaliri omupiira gumu, era emipiira gino egyasembyeyo 3 Arsenal teyakuumiddemu clean sheet n'emu, so nga tubadde tugimanyidde mu mbeera ey'okuba nti ekifuula kizibu okugiteeba, ng'ekyo oluusi kibadde tekifaana ku bazannyi baliwo na bataliiwo, wabula enneeyisa ya ttiimu okutwaliza awamu nga tekukkiriza kwegazaanya na mupiira. Naye bino byonna twalabye nga byalagayeemu nga n'amalibu nga mangi ddala, naddala g'abazannyi ab'amannya obutabeeramu. Kati bwe bate bagenda okuzannya omupiira ku lunaku olwa Sande okwosa enkya tulabe kiki kye bateekerateekera sizoni. Ate era jjukira Arsenal era yejja okuggulawo ne sizoni. Abalala banaagenda okuzannya ku Saturday eya Sabbiiti ejja ne ku Sande. Arsenal ejja kuba ezannya ku Friday ekiro nga bazannya ttiimu ya Frank Lampard ya Coventry City. Ekitegeeza nti nno sizoni eno egenda okutandika. Arsenal bwe nebeewangudde omupiira ogwo etandikirawo nakubeera ku top of the table singa banaaba bafunye win. Oba oliawo kiyinza okubawanuzaayo banaazannya ku Saturday ne ku Sunday bwe bungi bwa goolo banaaba bawanguliddeko, ng'oba oliawo buyinza okusinga obwo Arsenal bwe nebewanguliddeko ku lunaku olwokutaano ekiro, kubanga awo bwe bamala Coventry City baddako kukyalira Unai Emery ku Aston Villa, badde awaka bakyaze Chelsea bagende bakyalire Sunderland, bazanye Brighton and Hove era ku bugenyi. Ekyo emipiira gyabwe ekito bigenda okuddiriŋŋana. Obubonero bunaabeera bumeka? Naddala nga baba balina okuba Coventry City ku Friday, tebaba nga baagala okubaako message gye baweereza. Naye nga maaki eno tugenda okugiraba ey'okulunaku olwa Sande okwosa enkya. Olowooza Bruno Guimaraes ajja kuba mu nkambi mwali ne Ricardo Carafiori ne Kai Havertz ne Mikel Merino ne Noni Madueke nono omulenzi omupya Christos Zolis ne Victor Gyökeres ne Martin Odegaard ne Ben White. David Raya naye mu nkambi mwali, naye simanyi oba muguno banaamusoma oba banaamuterekereza paka nga liigi etandise next week Friday. Awo tujja kulinda bulinzi tulabe, lwakuba ne Kepa Arrizabalaga era naye goolo yetu ebadde si nnungi nnyo mu pre-season eno. Gabriel Martinelli naye mu nkambi yakyaliyo, ne Eberechi Eze gyali, ne Gabriel Magalhaes ne Christian Mosquera ne Pierre Hincapie. Kati abalala abadde batannaba kuwulizikako ye Declan Rice naye nga mu nkambi mwali naye takuba, ne Zubimendi ne Bukayo Saka ne William Timber ne William Saliba. William Timber ne William Saliba bo bali bubeezi ku ndiri, naye nga yo squad abazannyi weebali abasinga obungi, abamu tebannabakoonako obukoonyi, naye nga waakiri ttiimu etandika match bagirina. Naye Mikel Arteta mu kaseera kali mwabadde naddala sizoni 3 waziyita 4 mwabadde avuganyiza ku kikopo. Bw'ojjako ziri 3 ekikopo kibadde mwe kimulemedde, abadde ayiza embeera ey'obutayagala kukyusakyusa nnyo bazannyi. Abazannyi ne bajja ne bafuna partnerships ez'enjawulo nga kizibu nnyo okubajjulula. Kati obweraliikirivu bubeera bw'amaanyi nnyo ng'omusami nga William Saliba nga taliimu, naye nga omuntu yenna ajja kugamba nti ttiimu erina abazannyi 3 ku buli nnamba. Saliba ne bw'atabaawo gundi ajja kukuba, naye waliwo embeera erabika ne mu nsamba nga yakwekengera, oba Mikel Arteta yata empoweringa bulungi nnyo bazannyi bano okubawa okwekkiririzaamu, kubanga ekiseera Gabriel Magalhaes ne William Saliba bakubidde central defense
ekituufu kiri nti bagikubye bulungi naye ate era ne Arsenal yennyini ebadde ekifuula kizibu okutuuka ku basaliba omupiira bwe gugwa batandikirawo okufata abazannyi bano ba Declan Rice wakati wano n'akufubutula n'akugira kugamba okuteeka ku bunkenke okukozesa ensobi naki ogenda okutuuka ku William Saliba nga bakamudde oba oteeka okuba nga obadde mulungi nnyo okutuuka ku Saliba ne Gabriel Magalhaes bw'obanga otuuseeyo twalabyeko ne matches ezimu nga David Raya yazisalawo kati ne weebuuza ebitongole ebinywevu bwe bityo oteekeko n'ensamba etakuganya kwegazaanya na mupiira batuuka batya ku David Raya kati ebibuuzo ebyo byonna bigenze mpola nga bitungirira embeera ey'abazannyi obutakyukakyuka nnyo era wabeerawo omuwagizi ayingidde ekibanda bw'alaba nga Bukayo Saka si yatandise nga Noni Madueke yatandise lwaki Saka si olw'okuba nti nno yabadde akumanyizizza naddala mu lutalo luli olw'amaanyi olubaddemu okusuuza ekikopo nga sizoni obadde olaze nti ekikopo gw'okitwala kati mentalite eyo engeri gye yayingiramu mu ttiimu eno eya Arsenal kizibu nnyo oba kale kikyali kizibu okugijjamu era tubadde tulaba n'okulaba ne mu nsamba mweno pre-season oba oliawo ne ku lunaku lwa Sunday Saliba nga taliimu n'emipiira egimu gy'anaabatazannyo egya liigi era wabeerawo okuwolereza okwo nti naye kale singa Saliba abaddewo naye nga kizibu okugamba nti nno ttiimu ennene erina ebigendererwa ebinene nga Arsenal eba eyimiriddewo ku musambi omu naye kiva kukuba ku mutendesa engeri gyazze ng'atungiriramu enkola n'engeri gy'awaamu obwesige abazannyi bano b'oyitanga aba backup kubanga bw'otunuulira mu nkambi ya Arsenal ne Ricardo Calafiori asobola okuba central defense tulabyeko ne gundi Christian Mosquera asobola ogikuba Pierre Hinkapie ne ku national team akuba central defense ne Bayer Leverkusen bagenda omugulayo nga central defender ne Ben White Arsenal egenda okumugula mu tiimu ya Brighton and Hove nga central defender tulabyeko ne ku bazannyi ne Christian Nogard yennyini ono Arsenal gwe yatadde yagenze mu Everton gwe yagula mu Brentford obukadde 10 nga central midfielder yali national team ya Denmark ng'agikubira central defense okufaananako ne Takehiro Tomiyasu era naye ng'akuba central defense mu national team ye ya Japan naye olw'okuba nti nno tewaliwo mbeera eyo yakumuwa kwekkiririzaamu n'okuba nti nno partnership ya Saliba ne Magalhaes yali nkwafu wabaddewo embeera eyo y'obuteesiga n'obutempawalinga abazannyi bano ate nga bajja kutuuka babeere ba mugaso kakati wano Arsenal wekiyinza okujookera buli Saliba lwataabeerengawo ttiimu eba erina kukola bubi kyokka ng'olina layini empanvu bweti ey'abazannyi abo bwe batyo abalina obusobozi bwe butyo era kyekiringa ne Martin Odegaard Embereki Eze naye omupiira alina mungi naye awo nawo ne Kai Havertz bw'omugeraageranya ne Mikel Merino bonna ogenda okubalaba ku ttiimu zaabwe ez'eggwanga nga bajyamu okutandika maaki yonna buli omu ku lulwe naye era ogenda okulaba omu ava ku bench omulala n'agira so embeera eyo ndowooza emirimu gya Mikel Arteta alina okwempawalinga abavubuka abo kubanga alina okutuuka ekiseera ng'abeetaaga ate nga yabagula mpozi era kiddayo ne mu busobozi obwa squad management mu kugula abazannyi kiwulikika bulungi ti buli nnamba erina abazannyi babiri oba basatu kati oyinza otya okumanaginga minutes abazannyi bano ze basamba kubanga bonna baba bazze kusamba but of course wabeerawo asingako naye bwe wabeerawo asingako nga yatwala kiwandiise Lion's share eya eddakiika ezizannyibwa noono aba alina okubaako eddakiika z'abojjerera kuba ekiseera singa kituuka oli senior n'abeerako embeera etamuganya kusamba oba afunye suspension oba afunye red card nga bakutula emipiira ebiri oba esatu ne bwe gubeera gumu oba waliwo okuzannya obukopo buno obutonotono nga FA Cup oba Carabao obwe butyo omuzannyi oyo aba alina okufuna minutes ezimumala such that obanga omwetaaze ate tajja kunoonya match fitness ku lunaku olwa maaki kati bw'otunuulira omuzannyi nga Christian Nogard bw'ogatta wamu eddakiika ze yasambidde Arsenal eza Premier League yazannya eddakiika 11 mu sizoni ennamba omuzannyi gwe baagula obukadde 10 eddakiika 11 zazze
ku mupiira ogusembayo yazanye eddakiika 45 ezo eddakiika ezasinze okubeera ennyingi Christian Nogard yazanye mu match emu naye ate jjukira yagenze okuzizanya ezo zonna Arsenal egenda okutuuka ku mupiira gwayo ogusembayo mu season ng'ekikopo yakiwangula dda waliwo match zize yazanyanga nokoonako takoonako kati ng'ogwa Fulham oba ne Crystal Palace yazanyako eddakiika emu kati eddakiika ey'emu kiba kizibu ogamba nti omusambi akuŋŋaanyiriza mu match fitness emumala nti Zubimendi bw'aba taliiwo oyo omwana asobola okukwatamu so kakati ekintu ekyo kigira ne kikulya bw'obanga abazannyi abo tobabalidde bulungi nnyo ddakiika ze balina kuzannyamu kubanga waliwo mu mupiira mulimu layers eza fitness waliwo general fitness of course omusambi yenna ali ku professional level olina okubeera fit olinya ensozi ogenda mu jimu okolakolamu ebintu ntunobeera fit naye mu peegi ey'okubiri waliwo kye bayita match fitness eyina engeri gye jjuuliriza ku eri general fitness osobola okujja mu kisaawe nga oli fit nnyo naye olw'okuba nti oludde nga tosamba obutala bwo bubaako we bukukoseza gwe ng'omuntu bubaako ne we bukoseza ttiimu kati bwe kibanga omusambi eyagula obukadde 10 akubye eddakiika 10 mu emu kumpi ebanga match emu mu match eza 38 kati kochi bw'aba ataddewo embeera nti buli match ezannyibwa ebeera nga final bwebanga buli match ogitutenga final ogutali musango mentality eno teyina genda mu first 11 yokka ebe yina okuspreadinga negenda ku bazannyi abalala ne bewandiisa aba backup nti bw'abanga Bukayo Saka yalina okuba ne bamala basoma noni Madueke naawe olina okugyayo mentality yemu ng'eya Bukayo Saka kati kireme kuba nti nno bali be bakimanyi nti nno eno must win naye ate bano ababavaako emabega nga bava ku benchi ate bo bakuba gwabwe kubanga ekyo kiba tekiyamba bigendererwa bya ttiimu okutwaliza awamu kiba tekiyamba na kirowoozo ekyokuba nti lwaki baagulwa omuntu yenna abaawulira bulungi nti senga Gabriel Martinelli gumulemye Leandro Trossard wajja ajja kusitula ttiimu kiwulikika bulungi naye balina okugabana eddakiika zino nti wajjira avudde ku benchi alina okuba nga alina obwogi bwe bumu n'obwono gwe bagyemu kabe kasinge n'okusingako kati obwogi obwo babufuna na match fitness naye kati match ezizino bwe ziba nga zisajjalaatirwamu kuba bobeerawo n'obutiimutiimu bw'olabanga obutali nnyo bwagundi awo ng'osobola okweta oba kakubye goolo 2 ng'osobola okakuba 5 abazannyi abo baba balina okubaakubamu mu match ezo naye ekyebuuzibwa obuvumu obwa Mikel Arteta okweta n'ogamba nti kano benkubisa bonna bajja kansumululira yabufunye naddala ku kikaliriro kyabaddeko sizoni 4 eziddiringana nga ekikopo bamukuba bukubi bbusu kati byonna ebibuuzo biba birina okuyingira okutandika ne match ya Sunday nekuba nti nno sizoni yino egenda kutandika ennyingo endala bwe tusobola okutunuuliramuko omupiira gwa Man City ne Arsenal naddala ku side ya Arsenal kyekya sizoni eri ewedde Arsenal nga basooka okugiteeba okusituka okunoonya equalizer ne winning goal bibadde bikaluba olw'okuba nti nno ebiseera ebisinga Mikel Arteta abadde afuba nnyo okulaba ng'engeri gy'aseetingamu ttiimu n'enkola y'emirimu basooka amaanyi agasinga obungi bagateeka ku kulemesa kiki opponent kyaleeta bw'agira n'akusonookereza n'akuteebayo akagoolo ng'era bwe twalabye ku PSG nga bwe twalaba gundi yali Carabao Cup final oba omupiira Man City gwe yabakuba Kai Havertz bw'ateebayo ogenda okulaba nga effort eno enoonya goolo ey'okubiri omusajja anviireko ddala effort eyo ng'eyina engeri gyepondookamu negenda ng'ekendeera so nga yandibadde erinnya bulinnyi okwongerako goolo endala eweereza message opponent ti owaayi gwe totawaana eno match yawedde dda kati twagenza okulaba nga ne mu mipiira gino egya pre-season wadde nga abazannyi bali ate abadde bakola ennyo mu season eri abamu tebaabaddemu naye twagenza okulaba nga mentality y'emu ku mupiira lya Betis gwe yakuba Arsenal goolo 3-1 Betis yakeera ne kuba goolo 2 ez'amangu kati awo ng'osuubidde nti Arsenal egenda kuteekako ekimenke abasajja batuuke n'okwebuuza lwaki abasajja tewabakedde ne tubateeba naye ng'ogenda okulaba temuliimu nnyo era muliro gusituka gulaga nti nno ttiimu eri 2 goals down kati neeno sigino
ndowooza omuntu yenna yandiyagadde okugirabako okutandika ne weekend eno ku lunaku lwa Sunday, kiyitiremu ddala na ku mpira gwa Coventry City ku lunaku olwokutaano. Kati ate buno obutiimu nga bu Coventry City obwo bwo bubeera bwakubira ddala ng'oweereza message nti bagundi munoonye sayizi zammwe. Kati ekyo tekiba kyakwogerako bwogezi mu bibanda, kirina kulabikira mu kisaawe. Abasambi bagende ne mu dressing room bagambe wa nze nabadde mpulira njagala nakuvaamu mu ddakiika eyabiri mpulira obusajja bundi bubinja bise. Ne kakati bwe musamba match eyo ng'eriko control ey'ekika ekyawaggulu, bw'ozannya Liverpool, bw'ozannya Coventry City, ekintu ekyo tekidisaminga, kubanga bw'oba oyagala okuwangula ekikopo tebakiwangula na bubonero yokka. Oluusi obeerako ne match z'owangudde psychologically nga opponent asomye busomi fixture tyaba ayimuzaako twawedde dda. Kati tiimu egenda okuyingira mu kisaawe ng'already eri 2 goals down n'ogikuba bukubi psychologically. Naye bw'obanga tovaayo kulaga bano abatono nti abaffe mwe bannaffe mwe muli baddakiika 45 ezisooka. Actually kino kiba kiddayo namwe kiri kyenjogeddeko okusambisa squad engaziko. Emipiira oba olina kugitta mangu, si lwakuba nti no opponent munafu nti oba abasambi kati gwe ababo bangi kuba abali mubeera mwe bamu. Naye bw'obanga oyagala okulinyisa profile n'okuwummuza abazannyi bo, waliwo ttiimu z'olina okukuba omupiira ng'osinziira ku game plan ne profile gy'ozimbye. Eddakiika 45 ezisooka oba kale 5 nga match yawedde dda. Kati awo nga bano ba Declan Rice obawummuza nga baanyo na bano nga bajja nga beegazaanyaamu. Naye bw'otuuka okutwaliriza match n'oyingira eddakiika ey'ensanvu oyinayo goal emu ate y'ensanvu-mu-etaano akasajja ne kakuba equalizer, n'obeeraawo n'olwana ogenda okuyingira ey'ekinaana-mu-mwenda nga lwokuba ey'okubiri. Oluusi ne opponent najja n'akuba equalizer. Eyo match eyo eba teyamba bazannyi bo b'amannya b'omanyi nti nno si bangu bakusikiza oba tosobola kubawummuza kimala. Ky'oba olaba ojja kuba kulusanya nnyo sizoni yonna. Naye singa otambula ne profile yo nga bweri ndeerabika ne mu kisaawe okuyingira eddakiika 3 ng'obusajja wabusumuludde dda goolo eziri awo, okuyingira eddakiika 6 oyinza okujja mu first 11 abazannyi nga 4 oba 5. Ekyo kiba kiyamba bano abandi badde nga aba backup okufuna nabo a few minutes ze basobola okusambamuko, nti ekiseera bwe kinaatuuka omu ku basiniya nga taliiwo nga Saliba bw'ataliiwo, omusambi oyo naye aba amaze okufuna partnership ng'alina empuliziganya emala wakati awo nga ne David Raya amwesiga mu maaso ge. Kati ekyo nakyo tuyinza okulaba Arsenal kyekinogeredde eddagala. Mpozi n'ekirala ze ttiimu ezikuba kibaasi ezo nazo zirinako messages zitera okuweereza ne zireeta n'ebizibu mu nkambi ya ttiimu ezitali zimu ezivuganya ku bikopo. Ttiimu ekubye kibaasi beekomekedde mu ggoolo yaabwe, olina kukola otya? Oyinza kusumulula otya kibaasi ekyo? Okubisa bulungi nnyo Widithi n'obataataaganya, kubanga bw'oba okubisa Widithi nga nnungi nga bwe tulaba ba Jeremy Doku bwakuba wingi, buli lwakwata omupiira abeerako ba opponent 2 oba 3. Bwabeera 2 oba 3 kitegeeza nti nno defense esigadde eri overstretched. Bwebeera overstretched kitegeeza mubeeramu obusekesosekese obwo bamikero merino bwe bajja okukozesa singa oteekawo cross. Bwe kityo kirina okuba. Naye wingi ya Arsenal naddala eya kono tebalwa na mupiira mu ngeri ya kuleetawo olunyanfa mu luzungu oba kale njatika mu nzibira y'aba opponent naddala abo abakuba kibaasi. Bw'obeera n'omuzannyi ayita ebbali ng'akwatirira n'abeera nagwo nga tapapa, ekigendererwa ba opponent bonna ababadde beetuzze mu mimwa gya ggoolo babeereko engeri gye beetaggululamu. Oba olina okubeera n'omuzannyi oyo. Kati omuzannyi oyo si ye Bukayo Saka, omuzannyi oyo si ye Gabriel Martinelli, kubanga kubano bombi buli akwatako agiramu katonotono ng'abigula wano munda ng'ayagala kusala mupiira mu katimba ogutali musango. Naye bw'osanga ttiimu eya kibaasi era bw'ogusala ojja kuba kiraka. Kati omuzannyi oyo waba taliiwo, Mikel Arteta alina okunoonya baki abasobola okumusambira ekintu ng'ozanya kibaasi, kuba ttiimu kwezi 16 kwezi 20 kumpi 15 zikuba baasi. Nga tumaliriza Community Shield tujja kutunulako ku saidi ya Manchester City ngaba opponent. Manchester City etendekebwa Enzo Maresca yali abaddeko
omumyuka wa Pep Guardiola era okufaananako nga Mikel Arteta bwe yaliko omumyuka wa Pep Guardiola. Wabula Mikel Arteta mu nkola ye ey'emirimu alaze nti ye takooperedde bya Guardiola, ye atendeka bibye. Kati Enzo Maresca tulabyeko byasomesa ng'asobola n'okkuba baasi n'addira defender n'amuteeka mu midfield naddala ng'azanya ttiimu ennene. Bw'atyo bwe yaddira Reece James n'amukubisa mu double pivot nga bazanya PSG mu mpaka eza FIFA Club World Cup era ne bakuba PSG convincingly mu season 3 eziyise. Enzo Maresca ye mutendesi yekka eyalemesezza Luis Enrique ekikopo. Ebikopo ebibaddewo awo wonna mu season 3 omusajja ono azaabi kukumba kukumbi. Enzo Maresca yeyeke yamulemesa, ate yamulemesa ndi n'afuŋŋana mbune gugwemu ku bwereere nga Robert Di Matteo bwe yakuba Bayern Munich mu Allianz Arena mu final eza Champions League 2012 bamale bawangula Champions League yaabwe yasooka mu byafaayo aba Chelsea. Babakubidde ddala 3-0 likitiisaamu. Naye bw'otunuulira setup ya ttiimu n'enkola y'emirimu, Enzo Maresca twebuuza Enzo Maresca buli lwanaazanya bano abanene nga mutwalire ne bamemba ba Big Six setting up ttiimu ye nga bwe yasetting up Chelsea ng'ezanya PSG, kuba PSG bweweeta ekuyitaayitamu bakkuba n'omusanvu. So kati bw'abanga Enzo Maresca bw'atyo bw'anaakola, Arsenal y'omu ku bamemba ba Big Six, binaabeera bitya ku Sunday? Awo nawo tulinze okulaba. Jukira era bajja kubeeramu embeera ey'obugeregere nga babadde ne Pep Guardiola ng'akyaliwo, kubanga ekituufu kiri nti mu myaka 10 egisembyeyo Pep Guardiola nga waali Man City bwe beewanguliddemu ebikopo 20 nga 6 ku byo bya Premier League nga n'ebina ku byo babiwangudde back to back nga tebayimirizaamu. Sebo bwe bakyusa kooki tujja kugamba nti abo kangende malega bayitaayitamu. Ka profile kaabwe bakayina. Tulinze kulaba Enzo Maresca agenda kuzimbira atya ku ka profile ako n'engeri gy'ayagala okwetengereramu okuva mu mikono gya Pep Guardiola. Bono bajja kuzannya ku Sunday ey'ejja Premier League nga bakyalira Bournemouth. Ekitegeeza bo bajja kuwummulamuko ekimala okuva ku Community Shield okutuuka ku League match. Arsenal bezanya Friday kiro, bo bazanya Sunday nga bali waka bazanya Bournemouth. Naye pre-season abadde bakubiddemu ku goolo bakakuba Atletico 3-1. Omar Mamoshi yatebyeko 2 ne bakuba ttiimu ennondere ya K-League All Stars bagikubye 3-1 ne bagwa amaliri ga goolo 1-1 ne Inter Milan. Naye nabo tebannajjula bulungi naddala abazanyi nga Jeremy Doku ne Erling Haaland tebannabakudda mu nkambi, ne McGahey ne Elliot Anderson naye tannabakutandika, ne Ryan Cherki abadde tannabakutandika. Katulinze ne Rodrigo Cascante naye tannatandika. Kati nabo twagala okubalaba ku Sunday eno bwe banaabazanya ttiimu ya Arsenal. Olutalo lwa Gabriel Magalhaes ne Erling Haaland tunaalulabako oba tulinde? Nze ng'omuwagizi wa Brazil nasigala mmanja. Magalhaes yalema okuyimiriza essajja eryo Brazil yazanya Norway era lyatwokya 2 nga Magalhaes mwali. Ate nga nze nali mmanyi nga neesunze konze sajja nga babadde bagulu beno mu liigi kabagende babakwateko wali onoowulira sajja lyatwokya 2. Kale katukome wano ensonga endala tunaaziraba. Kambaagaliza weekend ennungi. Zero Mas David awangaale Ssaabasajja.